RFBO police nayo eri mu maanyi gaayo naye abalokolera balina alternative. The balokole have an alternative. Abalokole bo babeera alternative baga lyonna. Ate kyetubawa bwe bakivaako nga bagenda kuwangatto. Omulokole aba alternative kubanga balowooza. We have an alternative. Eno police tejja kuyitawo eyaabwe. Eyaabwe erimu ebintu ebirumira nnyo. Ekimu ku bisinga okulumira bakiyita boodi. Okay, kati tokyongerako. Tonyonyola boodi. Bw'otegeeza bo bamanyi boodi bw'ekola ne bwe bagyagala. Ekyo kye kimu ku byagisudde ku ttaka. Kakati issues ezisimba RFBO enkulu zizino. Konyi. Lakwena. Kibwetere. ADF. ISIS. Kakati government enoonya engeri ey'okusattulula amaanyi ag'ebibinja ebyo eby'abantu abo. Neekozesa y'ensonga enkulu cardinal reason gye bayita problem statement. Cardinal reason y'okusaawo RFBO policy bagezaako kulwana yeno justification yaabwe. Bwe basolvinga problem ya Konyi, Lakwena, ADF, Kibwetere, ISIS. Naye emmundu yagisolovinga. Emmundu yasolovinga Konyi. Operation Thunder. Emmundu yasolovinga Lakwena. Bamukomya wano busalamu. Emmundu yasolovinga ani? Kibwetere amusolvinga na mundu naye ndowoozera yali successful. Kakati ate no police ebanoonyako kyabo abaliwa abali solved abataliyo reoccurrence. They fear this thing must come back again. Ekyali kibaddewo oyinza okugamba nti omuntu kubanga okujjako nga tokkiriza nti kyavaawo. Philosopher omu yagamba, John Locke yagamba nti politics and religion must be independent and separate. Buli bw'otuuka n'oyagala okugatta eddiini n'ogiyingizaamu ebyobufuzi okugamba nti kubanga waliwo abaakubye ebbomu erugogo kati ogenda kujja okuwaata amadiini gonna n'enzikiriza okitegeko etteeka otandika ozikuuma mulime kuvaamu butujju. Ate ng'obutujju bwatuzze dda ng'ate obudde bwe buli bwamaze dda okukutujja ate nga tebabukolera. Ate wulira amadiini gano kambabuulire kati kino nkyogera nga nze amadiini gano gonna mugatunuulire gye gali based n'agali secular zibayita secular religions ziriko ebitongole nti ono ava Roma, ono ava Makka, ono ava Bungereza. Omala kuwona onabali nga tonnaba kutereeza bano. Naye nga bali bakyalina amaanyi agawa ebiragiro ne bikola. Tulina ky'okola Uganda. Kyovulaba nga bagamba Kawanga Semwogerere n'Ekiza Besigye bwe baleeta etteeka lya NGO. Lyakolera balalalala. Abasiraamu Abakatuliki bagamba tetujja kwewandiisaayo. Kola ky'okola. Nakati Semwogerere yafata kikoze tekigenze mu nkola. N'Ekiza Besigye akaddiye musajja wattu nga tekigenze mu nkola. Kubanga tolina kyotereza mu Bukatuliki. Bw'oba olowooza nti baakyama obalekerayo. Bw'oba olowooza nti batuufu ogenda nga bwe bali. Tolina kyotereza. Era ne baba bakutereza tebakwebuuzaako. Balina enkola yaabwe. Lwali badde oyingirira enkola yaabwe singa ogirabye nga etandise okulumba abantu nkola ya Kibwetere nti etta abantu. Ate olina kubakwata mu ngeri yakuzza misango. Olaba ekyabadde eruwero abagenze mu kooti nga bawaabira Church of Uganda n'Archbishop ne ba House of Bishops nga bagamba nti
bakoze decision yenchambo bagiwakanya kooti yabadde kiyanega nti fete tuyingira mu nsonga za kanisa ekanisa egende male nsonga zayo bwe yabagamba as simple as that. very simple. kooti bwe yabagamba so kakati when religion is refused registration as NGOs kiki ekyakolebwa tewali nothing changed baagaana bugaanyi defiance. I think they just knew their rights. Yeah. Kubanga there is no way you can have a Catholic church nogifuula enigiyo. Yo kenyini bwetuuka ku enigiyo esinga enigiyo because the nature of NEO ekera kunca ng'egaddewo osolokera naye ekintu ekiriwo ad infinitum ekiriyitaano kye bayita Church of Uganda. Church of Uganda is bigger than the Ministry of Internal Affairs. By far. Ate Church of Uganda ogedde munene naawe abalokole bo bepankirwako SDA 1.2% of the population oyinakyo omukolako n'omugamba tosabako Saturday otya n'omugamba tobatiza ngwanyika nga neyo nebwe ereekaana nabo ku bibuuzo kati omanyi nabo kye bakola university yaabwe kati bo tebajja okubatuuzanga ebibuuzo olw'omukaaga ne bakola university. Yes, university yaabwe bayina university bw'oyagala okutuula ebigezo nga lwa Saturday nga toyagala kubitu university yaffe yino lwaki ogenda mu ndala oyagala kusoma ki mateeka tugalina oyagala kusoma ki education tumulina kati kikyo tumulina wano nedda kyata wa kyata mwagifuna bagirina waliwo ebintu ebimu ebitutawaanya nze kyentunulira tosobola kukwata Catholic Church n'ogamba nti kakati iyo etuuleko enigiyo etya wansi wa ekibuuzo kikiro ekirala enigiyo esaawa yonna osobola ogijjawo gwenga gavumenti kati ogijjawo kiri kyewateekako ngaokiteekawa kiruwa anti bw'oba oddidde keeziya n'ogiteeka wansi wa NGO whenever teba wansi oba ogireese kutuulako yo department yeyina okufuga department yenyini yeya NGO yajja 1989 etteeka nerigenda mu nkola 1990. Okay. Yes. Nga kereziya yakabeera n'emyaka 10 kakati oyala kugiteeka eyo mu kintu kyotonzeewo because onoonya remedy for something olemeddwa kukola magezi ga remedy g'okulemedinga ensonga naye n'otonda ekitongole bano abantu abakiyigenda bakitwala kibatawanyizaawo tibaagala mirimu kubanga ne mukukiwakanya bo basigala bakola ne mukukyagala basigala bakola kati etteeka tubagamba eryammwe terijja kukola oba mwagala mutwale ebigambo bino oba temwagala mubireke temufaayo mumukole kyemwagala naye defiance mubeere nga mugirinze tantu bajja gaana nga bwe baagaana ekyokugamba nti mujje mwenna mwendi gyomwewandiise bwana abasajja baagaana bugaana nze bwe nalabira amaanyi gakibayita olusozi lwa religion ku nsonga ya sexual education nga bagiimplement nze bafulumizza ne frameworks ziri mu masomero gonna secretariats ez'enjawulo ne zigamba nti singa wabaawo edi teacher agezaako okusigaza akatabaako mu ssomero ne kasulawo enkya afuluma nkeera baayo kyobutabo kumpi milioni 5 ne bagamba ekyokubiri singa gavumenti egezaako mu masomero gaffe okulemera mu masomero gaffe okwagala obisomesezaayo tutuusa bagobayo tugenda bajjako amasomero gaffe Anglican Church eweza amasomero 15,000 gavumenti egenda okugiragira bweti ng'erina 6% ku masomero agali kakati tunoonye gye banoonya kakati what they are looking for banoonya ki kuregisteringa mu abalokole ate fe tetulina ADF fe tetulina tulina okufuna mindset change ekanisa n'abasumba balina okukitegeera nti nze okugenda okubuulira enjiri I should not be an NGO, I should not be a company. Ekyo kyo bikiri mukkiriza the balokole are in the policy just because
Yeah, definitely. Tebalina fe abalokole tetulina na kitutwala mu police. Kubanga tewali fe tetulina kibiina kirwanyi. Doctor, eri mu ntandikwa mwe mwali problem statement. Twaba kuba bukubi ne tubakubira mu kibiina nali bugolobi ne tubambalira ne baloka bakujja mu problem statement. Naye nga it was yes. Bamala kukiraba nti tekitoboka. Okuba titugenda kuregulatinga nzikirizeemu ng'endala ziri wabbali ate ne bazuula nti ate bano betugezako kuregulatinga ate Konyira Kwena Kibwetere n'abala bali best elsewhere. They are a bigger problem than this one. Yes. Nabali mwebali kakati naffe tubabuuza mwebali mwagala kuyita kalidinaali oba Saabalabirizi nti yawagira la Kwena yawagira gundi oli nti ADF eri anda wa ulusozi luno luli neze ndowooza packaging ye batawanya kino balina okusooka okuddayo but bwoba olina kintu kyoyagala okuleeta tokireeta kubanga oyagala kulaga nti nno omuntu mubi ng'ate omulaze nti olinga nga defendinga yo political stand. Kayanja yabasabye emyaka 4 ejaki okustudyinga document 4 years. Yaga nti we need 4 years to study this document. Kayanja juzi yagamba mumuleeta ekintu ekyo mujja kufa ngenda okulaba nga yali akitambuza consultant ngenda okulaba minister oyagala kubanga monitor yazeemu n'afulumya yafuddamu n'afulumya akalala nga babagamba nti mukole study ku kintu ekyabawo e Kenya bwe munaddira amateeka ga abafuna waliwo yabagamba eri e Kenya nti mutandise okuleeta amateeka ku mizikiriza bwe munaakola mujja kufuna ebizibu bino na bino Katonda yabadde abagamba nti eri be baayogera byakola ki byatuukirira kati namwe naye abagamba ffe ng'abalokole we have sat down and found an alternative. Kubanga ndowooza kye baagala mu mutwe gwaffe they are looking for one accountability. Ezo sente bakozesa nyingi. They are. Ezo zibadde. Kakati ate era Minister of Finance waliwo omukulu omu oba yali ani nedda ngezaako kujjukira nigwe ddali naye nga baŋŋamba eyeemulugunya ku bullion vans ezinona sente ku masinzizo. Twali agawa. Amasinzizo gonna ag'abalokole. Ate bali abalina banka. Kakati ye ndowooza oli bwatukoze zikuŋŋaanya n'azikolamu ne banka. Nga tomulaba? Olaba ono? Ate nga si ka banka. Nga banka. Possibly the best in the country. Buli kyogenda okolaga nti oyina account mu banka eri. Nti nedda. You need to open if one. You are not with us, you are without. Ate ne bakulaga ng'amaze zikuŋŋaanya ne gavumenti yennyini n'ekwata buwumbi. Neebwetika nayo neeteekako. Akati ffe batawa buwumbi. Fwe bw'otunuulira okwagala okuteeka kunyigiza ensonga. Musajja yagamba nakati Doctor, think about this man. Yeah. When and it is a bullion van. I even feel tempted to take their revenue officer. Right, asobola kwambuka wali mu lusozi singa badde akyali mulamu n'ali kututeyo ne mugamba ebyo nga bikyali awo waliwo ekigurupu ekyagolokose kyo kigenda mu kooti kuwaaba polisi bagiwaaba kati bayinza n'okuba nga bamaze dde okuinstitutinga charges tekisoboka kugenda mu kooti bajja bawabira kubanga tosobola kuwaaba nga tekiriiwo. It is still a proposal. Ekipapula nga weekiri you cannot petition anti ye bwa petitioninga nga agamba nti nga bwe kiri proposal kiveewo buvi oba kikolebwa ekiti kooti tesobola kuconsideringa kitaliiwo anti ekikutta lugolobi ogenda n'osalirawo abantu golowooza tibalowooza nga ggwe knowledge ate nze nkugambye nti gogenza okuwulira nga nkugamba nga bali nange bampiseeko dda bagenze dda kuwaaba kakati wonoobatuukirako enkya obage nti babrethren ekyo timukikola bajja kuba bakuyiseeko dda naye baba tebampiseeko bajja kudda gyendi oluvannyuma kubanga bw'oba ogenze nga tolina yingini ng'olinnya lusozi oba olina okudda kooti
esobola kuyingira mu ekibadde past already. You cannot challenge what is not there. It's still a draft. Okay. Right now amanyi baga concentrating ku how either to see how we can modify the document okusobola okwogera the language they want. That should be the concentration yona yandibaddawo. Naye kati okwestinga obudde ne resources tugenda jintu, just waste of time. Let us see how we can, if you are to make an alternative, to call a document ya alternative to kiriziganya nayo. I think what government will get go bending is the unified voice. But an alternative document. Yes. With a unified voice. Unified voice. Agreed. Era nange njala kwogera n'abo abakireeta oba bakitembeeta oba abakifumba nti omulokole takyali target ng'ali fragmented. Abalokole we are more united kyebaali now. bayita fragmentation twakiyitamu nekibwa ekyo twakimala dda. Era oli gwolowooza nti sekti oba fragment oyo ayinza okuba nga is a planted bomb eri somewhere nga bwebwatuka wali ne wali wavaawe ekibwatukana wali ne wavaawo ekibwatukana wali kivaawo ekibwatuka nga tosobola bihandolinga. Kyekigambo ekyo. Kale ndowooza eddakiika esigaddeyo tuyite ku bantu boogereko naffe naye nga bwe bajja abantu omusumba siwadda tomanyi kigenda bwano mu maaso ekyaki omupiira okusamba omupiira mu Uganda tekikyali kitone. Magogo tavuganyizibwa alina okufuga fufa obulamu bwe bwonna. Muleke kuvuva mukulu oyo bwe yayogera biri mu kisaawe ky'omupiira okulise wadagi Henry Bushuru tusa lwalifa. Henry Bushuru angambye nti Bishop jangu tukuyigiriza ensonga za fufa oyinza okubanga weetaaga tuzikuyigirize bulungi naye presiding apostle fufa agitegeera bulungi. Ensonga lwaki omulaba ayogera bw'atyo. ategedde nti nze ntegera naye oweena agambye naye nedda bwekibanga mwaconcentratinga okutunda fufa ne mugitwalira presiding apostle ne mulekawo omusaayi muto akati ensobi nambeemu. Okay. Yonabuuza nti if the head of the family is not Moroccan but some adult people in that family are Moroccan, is there a provision for them to say their faith? Definitely. Banga buli omu babuuzanga. Buli omu bamubuuza ye. Bamubuuza bibye. Ekyo kyo bajja kikola batyo. Okuggyako abaana abato abatasobola kweyogerera. Okiwulidde ekyayogera? Abalala bano bakkirizibwa okwogera gundi yaabwe. Era bano babuuza muntu. Tebabuuza era ekyo ndowooza kiriko essira ly'amaanyi kubanga babagamba nti mu family tembeeramu nzikirizeemu. Don't assume. Yes. Don't assume nti bw'oyingidde mu household nti household leader oba taata oba jjajja wabeera musiraamu kyasoma mu ddiini ne bana abatuddeawo kye basoma buli omu mubuuze kiki. So taata takizwa gamba wano nti wano fe anti okubala kwe babala tebabala bantu basula mu nnyumba bantu ba Luganda bakugamba ekigambo kimu nti omuntu ekiro gye kinaakusanga gye bagenda okubalira. Ekiro gye kikusanga kitegeeza bwe mbanga nabadde nkyadde nawuwo bajja kumbalira wuwo. So n'olw'ensonga eyo oyinzikirizayo si yenzikiriza yinza okuba nga si yenzikiriza yawe. Era n'omuntu eyabali tannaziikibwa ekiro ekyo bamubala ng'eyasuze mu nnyumba eyo ne waba yabadde afudde. Okay. Kakati onagamba, good morning doctor, about what you are discussing. Remember the current PS in the Ministry of Finance, Secretary to Treasury, Dr. Ramadan Ngobi. Gobi was picked from Makerere University Business School, teaching economics. The problem is, after they are picked, their knowledge and advice on economics is later ignored by politicians who take the key economic decisions. Nera bajjayo lecturer bajjayo ku professor ati olwatu nga Tango Doi uyu muntu ayimya ku statement ye nagamba this is it nga tajja gikyusa ku lwa status ye ya knowledge akati bwe tuba tufunye omuntu nga alina level kwatuuse mu academia tasobola kubendinga like as you want. Andi kakati
agamba nti bagenda mu university nze bwentegedde statement yalinga agamba nti bagenda mu university bajjayo ne bamusosinga head hunting actually ne bamuleeta nga baleese mukugu n'atandika okwogeraga nti bannaye tuve ku bijanjaalo tukwatekawo naye nga teri abatadde sente zaabwe mu bijanjaalo nga waliwo abatadde sente mu bijanjaalo tebasobola kukkiriza kakati ne balyoka bamulemesa mpolampola okutuuka nga kati yaga nti wai sina gafana basajja njogerakawo boogera bijanjaalo ate nze bwe najja nabaga nti bijanjaalo biri bwe biti ne bwe biti tetufuna soka ali bwati ne bwati tufunira wano kati bo bali ogenda okulaba nga emyaka 5 agikutudde 10 agikutudde nga kigenderawo kityo so olabanga wabaawo okwonoona omuntu okwonoonera omuntu kariya ye oba si ekyo kumufuula yes abanga puppet almost waliwo kibayita RDC kyonyonjo agamba mbu Church of Uganda ne RC bazimbira churches namagunga namuganga Church of Uganda yamala emyaka egisuka 10 okuzimba church enjawulo abalokola abamu muzimba kanisa z'abantu n'amenya amannya awo sikitegedde kyabadde ategeeza nti bwe muzimba kanisa nga mu Ndeeba wali Victory eriko nnyiniyo ng'omuntu kati bali bazimba za community mu muzimba z'abantu era kakati noyo naye ali mabega w'amawulire yeerabidde nti tekyaliyo kanisa n'emu nga yabalokole nga ya muntu yagiremera era twayawukana naye kati be bannabbi babawulira aba batuma ne baga nti leeta $3 kati leeta $6 ngenda kola kino kati ne bibagenda okukola tibiriiyo ne bannabbi ab'obulimba nti bo bali bazimba ya Church of Uganda mu muzimba y'abantu kyali ategeeza naye kati kikyaliyo kati amakanisa getuzimba singa abantu ono agambye nti you have made me laugh kalolwaleero professionals and professors in economics who cannot even afford to plan or set up a business, even of a small capital, or even if it is big. Professors who train entrepreneurs who cannot manage to start up a business of their own. They can't create jobs. They are the ones in offices to manage. Musaga no saga. Kakati wakati bayogera bwatu tundewa. Kati ya omuntu wa mugoyingawo agenti naye olwaleero mumusesezza agambye nti abo bemuwaana nti obwongo bubeesera ebyo bye balina ku university tibalina na buduuka wadde mu kikuubo wali ero tukututa ali ku layini wakati baffe mbalamusizza yogera mangu ng'oyanguya ng'osabuliza olukiiko lw'abamanyi olwo lutuyambye nnyo ng'obulokole okutwalira awamu okugonjoola ensonga eziba zidobonkanye kino abantu bakitegeerera eddala balire n'okuswala toyinza kuddira musajja wa myaka 45 oba 6 n'oyogera amannya ge okujjako bw'aba takyava sobola kuva mu kigambo nga mulwadde muyi awukirizibwa okumwogerera amannya n'oyogera ne by'osanze naye tukimanyi nti tuli balokole ekirala abalokole baffe kye balina okumanya ngeri gye tumaze okutuuka mu nkola ya Russia ne China tukitegeerera eddala nga tukyasobola kukkirizibwa kugyayo miliyoni ya sente ku ssimu nga tolina ndagamuntu ekyo nakyo bakitegeere balinaffe tutambule n'ensi nga omulembe nga bwe gutambula balamusiiza nnyo mukozi ono abagambye nti kambabuulire ttiimu nga bwe ziyimiridde mu Uganda mu Super League ya Uganda Kitala ali ku namba 1 Vipers ya 2 Bull ya 3 Villa Soccer Club Villa ya 4 Sports Club NEC FC ya 5 KCCA ya 6 Maroons ya 7 URA Football Club ya 8 Mwenda Kulika Express Sotilo Bright Stars bali ku 10 Mbarara City 11 Wakiso Giants 12 ndoza mukitegedde kati ekyo mukize n'abagamba nti Kitala is on top of the league. Onduparaka ali luddawa Onduparaka ali mu Zisemba oyo yaliko wano ng'ayogeza abantu obwama anti ebyo bijja ne bibaawo n'oyo gwe muwaana naye ajja keera ku nkya ng'ali mu Zisemba ogamba oyo gwe bowaana
akabati aliyo kati ngeye liko to bebayogera ne kwasino bwana GPK iyo kati bali bogera batya bagamba Arsenal naye ne wanukayo akati ale babagamba test matches at Nambole on May 1st ku Labor Day. Bull FC yesooka mu kusaa 10 ne Vipers. Ate kwemu mwenna abaafisa abatalabye gusooka mulyoke mulabe KCC yengezanya ne Soccer Club Villa. Lwaki tebalese kitala? Soccer Club Villa. Villa. Ne KCC ogumanye ekyabeeranga Nambole ku mupiira gwabwe. Nambole babukoka. Manya egundi na Kivubu. Oh my God. Okulwana beki. Mayina yingirira na abantu okuyinga. Najanga ne identity card. Ogugwe mpira ogusinga okujjuza. Gwe kati gugwera kujjuza Nambole. Ye test matches bazibawadde. Temuddamu ne mumbuze kikamu n'ekimbuli omu ku mwalonde ogwayagala. Nze yange tebagirese. Nolwekyo njagenda kusunga busungu. Nze ndi wa Jogo Sports Club. Villa. Nali. Wali. Nali. Gwe wali wani. Nali wa Jogo. Ate gwe. Eya nyingiza Jogo yali Paul Hasule. Bajega ya. Okay, nze byange biwedde. Mwe mazoko mbakozeeko. Paul Hasule ya nyingiza Jogo. Senta Musewanda jinange gwakawoyo. Nange Senta Musewanda je message zo azinkasukide ku ngaluzo gwe tojja zisoma muwalana. Yakola nyombi abagambye nti lwaki ettaka agayinja amadaala entindo n'agati biyimbulukuka ku lusozi Masaba mu Lwera ekyengera entoloko n'enguudo endala nnyingi zigwamu enkya n'eggulo Ekamunga essomero lyagaddwa lw'amazzi Essembabule laddu zisiiba ziwuttula abalaalo n'amagana gaabwe Emunyonyo Kitubulu n'entobazi nnyingi amazzi gatanusa olutalo Sematalo nga kubanga mwagalumba lwakugalumbalumba ebibamba n'ebisinga ebyo bijja kutugunda nnyo nga tukyekwasa lubaale n'emisambwa gy'akaku kyekiseera tufe ku butonde obw'ensi yaffe. Ayogedde n'ayita ne solution. Yeah, abadde very clear with a very researched background. Tetwongera Luwemba nga temuwuliriza mwerabidde Exodus 1-10 to dealing. Let us deal with these people wisely lest they multiply and overcome us. Entiisa eyo weeri ate tegenda kuvaawo. Kaakati tuwe bantu baffe kyakkola ebisigadde Katonda wabakyawe waali. Dokita ensonga y'obukyawe egenda wala. Ebiseera ebiyisaawo twali ne munnange omu nga tugenze mu banka emu ne tutuuka ku mmeeza twali tugenda okuweebwa akasente ke twali twewola mu banka eyo. Awo ne walabika mwannyinaffe omu n'asanyuka okutulaba n'atutolera n'essalaamu eyaffe eyali atuwa ssente n'atuga nti bannaffe muli balokole singa nategedde bukyali sandibawadde na ssente naye muwonye kucha police echafiya ya reincarnation obutujju bulinganga bufere bwoziba wano nga bakuzibukula wana awalala kati obutujju kizibu okukomerawo munzikiriza so si kizibu okukomawo mu ngeri endala. Oyo musayi muto tamanyi manyi ga political mountain bw'omulonda okubwa minisita taddeyo okubeera nalukalala nga bw'ali kati. Baprofesa bali ku buli lusozi naddala olwa education not business so temuba banjanga bintu. Baprofesa bali ku mountain ya education tebali ku mountain ya business ya sije bali mubalabire mu education ekitegeeza nti Nawangwe ne tiimu ye gye bakulembera bo bazimba ki kiri lusozi lwa education. Abantu be Taiwan bafudde nnyo ne kumpi bagwewo. Wabaddewo Musise yayise ngali ku Richter scale ngali ku namba 6. Ripoti zigamba nti bafudde bangi nnyo tubasabire dirabo bo zikiza tubasabire. Burkina Faso yagobye BBC ne Voice of America batandise okugamba mbu waliyo ekitta bantu biki ne baga nti ebyo mujja byogera ku mikutu mirala wane waffe mbitwale mugende mu mawanga amala gye muba mutwogererako naye nga mutudde wano mudda n'ezi office muti
Iran yazeyo ku drawing board oluvannyuma lw'okwepankira ku Isirairi n'agiwuttula bubi kati bazzeeyo bayiye ebimu ku bye bayiya kwe kuwandikayo ekiwandiiko ekyokutegeeragana ne Isirairi bagiwe kyayagala erekeraawo okubakuba awe tugambira amaanyi tolina bayibuli erikiri egamba nti omuntu azimba atya ennyumba nga tamaze kukola ki kubalirira when you act before evaluation ogwa mu bizibu. omusomesa nga yagambanga Herbert, think before you act. Nakatula omusomesa atayogera ekyo yali waawa ssomero ki think before you act kati oyo yeewaana nnyo teyayogera byamagezi naye batica